we wabeerawo enzikiza obudde nga buzibye era awazi z'enzikiza ziggwako olunaku ne lutandika omusana ne gwaka obudde ne bukya okitegeera obudde bukya obudde butuuka ne bukya mpeereza lwa kisa kya Katonda nsanze yongeddeko wagula ebyuma buli kimu speed kweduka 223 ebyuma sinze mbigula ffenna ng'abaweereza tubigulira wamu. Congratulations twabe bakwambaze kofiira baginyambaza munange ekitibwa nkiddiza Mukama. Okusoma omwana akoze masters we bali kuweerera Katonda yasomesa abaana baffe kyenyiza okugamba nze nsaba Katonda nakola eki kubanga ne woba ne ssente nga nnyingi naye nga tolina Katonda bisobola okugaana yesebwa bizibuwalamu bikaluba kwera siku omwana atadizikayo kusoma wowo wababo bakutte otyokola nga asoma kuba oli yatikiro obwayinya bw'ennyonyi onayongeddeko teleko okikoze otyo omusingi ogusobodde guzimba otyokola nga abaana basoma okutuukaawo biwanvu naye kati ng'omuzadde oba olina okuyimirira abaana okubateekamu ggwe kyoyagala olw'ekisa kya Katonda kimala nekituukirira n'okubasabira. Baga omwana omuwala aseerana nnyina. Most of the people they don't know Doreen's story. Bagitegeera naye tukwayo omukyaki nga ogijabulajabulamu oba tofuddeyo so tuyinza Doreen's story kuba tujaba eri more interesting. mpanvu kubanga kati noonya wentandikira kubanga buli level yonna eriko a story to tell. Tutandika ku senior 1 waawo. Beeraawo senior 1 eba tugende. Senior wala nnyo eyo. Tujambusemu waggulu ku senior 6 university. Era Katonda yabadde mu nsonga. University kale okusoma kwa Doreen ye nga Doreen Katonda yali yamuwa amagezi. Era nkyebaliza Mukama. Sinza kugamba nti ate nengenda tenenonya baticha nengenda mu coaching nedda. Bw'aba atudde n'asoma ng'ajja kusoma kubanga ayagala nnyo. Kiba kikulu nnyo omwana n'omwagazisa ekintu. Ebiseera ebisinga ffennaffe ng'abazadde tuleetera abaana okubeera mu mbeera ey'okukyawa okusoma n'aba nga takiraba mu nsonga. Ba omwana gw'owaliriza olina okukola kino olina kukola kino nze njagala obeere musawo biki in fact nze natuukako ekiseera nga Doreen njagala abeere musawo ng'amaze senior 4 kubanga biology yamukola bulungi nnyo era nga obadde omuwulira naye olw'okuba yaŋŋamba tagenda tayagala biology ne mugamba kola ky'owulirako ky'oyagala kyosito maa size ngenda okubeera mu class ati okumugamba nti kola kino naye nga sigenda kubeera mu class nze ngenda omusomera mba mmala budde bwa bwereere so kiba kirungi n'omuleka n'omugayidinga bugayidinzi n'omusabira n'otuula naye n'oyogera naye mbirabye nga Katonda akikola bwe yamala bachelors yagaana okuddayo okusoma n'agamba ye tagenda kuddayo kusoma nga yakamala bachelors ate nga yakola bulungi nnyo y'omu ku bataano mu koosi ye ate nga yali omuwala omu n'abalenzi baali abawala 2 n'abalenzi 3 abakola obulungi mu eyo degree bachelors ze naye n'aŋŋamba tagenda kuddayo kusoma tiye alina ebyokukola bingi tubadde twagala degree agireese so kati tetulina kye tumubanja agenda kuddayo akole ki akole ebibye biseera ebyo yali atandise ng'ali mu spare naye spare oyo yamutandika bwe yali yakamala senior 6 ng'ayingidde university first year yagendera ku gavumenti kati obusente obwo babaayo obwa pocket money ye n'akwata sente ezo n'azikwata n'asuubulamu oil ow'emmotoka n'afuna garage emu n'atandika okusuubula n'ateekawo oil oyo nga kiringa eky'olusaago
kati mu oil omwo kye yakole kye yatandika ekyo ne kivaamu edduuka lya spare n'atandika okuba nga asuula spare. So n'atandika okugenda e Dubai n'agenda e China okumusuubula. So n'aŋŋamba sigenda concentratinga nja kuba sisobola kukola ki kutuula ate kusoma nakugira kubanga ebyokusoma byetaagamu concentration. Ne mugamba nkwegayiridde n'agaana. N'aŋŋamba mami nkwagala nnyo naye sigenda kuddayo kati kusoma. Mugamba then it's okay. Nitukirekera awo. Naye nze ne nkiza mu maaso ga Katonda. Ne ŋŋamba kansabe Katonda. Kino kigenda kutuukira kuba nalabanga obwongo bwe bungi nnyo. Tebusobola kudda mu bizinesi yokka. Newankubadde bizinesi nungi naye tebusobola kudda mu bizinesi yokka. Waliwo ekirala ekyalina okutuukirira. Kati oluvannyuma mu 2019 nga muwulidde twafuna obuzibu bamugobye batukasusenga akasuka kasasiro. Awo lwali lumu nalina waka najja nambuza mami gy'oli ewaka ne mugamba gye ndi naye nga buli omu ali mu nsi yeyo eya tugamba nga kiringa ekizikiza ekikutte buli omu anoonya wa wentandikira wewe okitegeera. N'aŋŋamba mami nti ngenda kuddayo nsome. Ne mugamba wangi n'aŋŋamba ngenda kuddayo nsome. Ne mugamba bakugobye ku mulimu tokola toyina mulimu ogenda kweweereza ki school fees. N'aŋŋamba ngenda kuddayo nsome. N'aŋŋamba na register nze n'okuregisteringa. Bw'atyo Doreen n'addayo n'asoma. Service nga twabeeranga ku gundi ku ssimu ate twali tukyali awo ate lockdown. Tebyali byangu. Ate nga tunoonya school fees z'oli omulala. Nga twalina ensonga nnyingi ez'okwekwasa naye nga Katonda alina ensonga nnyingi nnyo alina reasons nnyingi nnyo ez'okubikolako. Yakikolako omuwala oli n'amala n'akola aerospace engineering yamala ne Doreen kati amaze ndoza as a time nga oli mukatu Doreen yeetaaga tuition oli omuwala mu America gye yali ebintu biganye UK yeetaaga ssente. Wasalawo otya ng'omuzadde okulaba n'ogaba bakangireko ewoono oba ono mumuleke tawuliramu ng'owulira ate si Doreen agala omuteye engeri gye yali afunyeeko diguli ate oli atisi asooka amale. Doreen yali yeewerera yekka era ndowooza owulidde diguli esooka gavumenti yagimuweerera kubanga yagendera ku gavumenti. Ffe twakolanga ng'omuwaayo ka pocket money biki naye tuition teyasasula tuition. Naye kati eno ey'okubiri olw'okuba yali asazeewo kubanga nze muli mu kusooka nali njagala muyambeko naye n'agaana mu ekyo ekiseera kuba nali nsobola naye mu ekyo ekiseera n'akola ki n'agaana ne mugamba then it's okay kola ebibyo. N'akola ebibyo kati kyajja ng'alina okweweerera era yeeweerera ate nga bwe tuyimiridde okunoonya ssente z'ono. Obujulizi bw'atabawadde nti mu ekyo ekiseera mu kusoma mu makati g'okusoma yafuna omulimu. Omulimu gwe yafuna mu minisitule ya ICT baatuula bangi okola interview balinga 8 like 80 people more than 80 people 80 yafulumayo omu yekka era yafuna omulimu ye yasinga era nafuna omulimu. Recently she has been a very hard working girl okuvanga akyali mu secondary school. Okuvanga mbagambye ne mbagamba nti we bava S1 I mean P7 okuyingira S1 ayina bunne bubiri bwe yasoma nabo mu P7 bwasoma bulungi naye nga tebulina school fees. Kati ka pocket money akatono kewamu ketwamuwanga ng'akatoolako kubanga naffe twali tetulina ng'akatoolako akakatini n'akokola ki n'abaweerera mu masomero g'asobola baamala dda bagraduating. She breaks down kabanga bwayogera emotional speech. Ajjukidde olugendo terwabadde lwanvu. In fact yada negayide n'angamba misandi ogedde mu bantu ne mugambo ojja kwogera.
mu butabo bwe yawandiika nga omuntu akola masters she acknowledged her father n'amwebaza bye yamukolera naye twali togaawo naye n'amwebaza n'agao era omusingi yaguteekawo. What do you have to say about that? Yeah, era yakola kinene. Yakola kinene kubanga ebiseera ebyo bagambe university first year government yakola ki naye eri emabega waliwo struggle, wabeerangawo struggle y'akasente. Ekitegeera yasinza gamba nti talina kyeyakola, talina kyeyakola naye ate kibi nnyo okwoza olugoye nga lubadde lweru n'olwoza ng'olulaba lweru lumasamasa lulungi ate n'olwanika mu ttaka. Abalusanga nga luddugadde tebajjukira nti n'olugoye olwo lwabaddeko olweru. Mu mbeera eno amagezi goyinza okuwa abaana ab'obuwala abali bayita mu kusomozebwa kukumpa bayita mu 2010 nga tebamanyi na kiddako omusumba. Okusomoozebwa kungi ate abantu bangi abayita mu kusomoozebwa lwakuba nti no abantu bangi kyajja nti kati ffe twali tumanyiddwa mwe mwali mutumanyi ensi yali etumanyi naye nga abantu bangi abayita mu kusomoozebwa. Kati omuntu ayinza okubeera n'agamba nze era kati kugamba n'alowooza nti taliddamu kuyimirira naye nga ate bw'okwata byonna n'obikwata n'obiwa Katonda. Katonda addira okusoomooza addira challenges. In fact nze sibiyita bizibu era n'abaana nabagamba ne mbagamba si bizibu, ebyo si bizibu, ezo challenges ze challenges z'obulamu. Obulamu obutali mu kusoomozebwa tewabeerawo kuyimusibwa. Kati abaana ab'obuwala abali eyo nga bayita mu kusoomozebwa bangi era n'okuntuukirira nze abaana bantuukirira bangi naye mbasabira ate ekyokubi ne mbawa amagezi nti we wabeerawo enzikiza obudde nga buzibye era awazizza enzikiza ziggwako olunaku ne lutandika omusana ne gwaka obudde ne bukya. Okitegeera obudde bukya obudde butuuka ne bukya. Should we say nti mu mbeera eno engeri gye tuli mu 2023 nga ebintu byaliwo bya 2019 tewakyaliwo busungu mwakakkana mwenna mwabivaako. Life is moving now, your children they are graduating and they are succeeding each and every day. Should we say nti kati life yaddayo ku normal, there's no more grudges na kubeera nakusikangana mugwana kuyombagana okubeerawo mu bulamu bw'abantu? Duli sijja kugamba nti no bwaliwo obusungu wabula bwaliwo maziga, gali maziga, yali nnaku tebwali busungu, yali nnaku gali maziga. Okitegeera naye era ne bebi ne bw'aba akaabye ekiseera kituuka bebi n'asirika. Naye ekintu ekireeta obuzibu abantu abasinga bwe bagwa mu life ey'okusoomozebwa alabira ddala ng'ensi ekoze eki ng'ekomye tasobola kuddamu kuyimuka. So nga Abaganda bagamba nti ekigwa ekimu kyekigaana mwana kuzannya. Omwana asobola okugwa n'anuubuka n'afuna ebiwundu naye era asituka n'addamu n'akola ki? N'asituka n'addamu n'azannya. So biseera ebyo gaali maziga naye mu maziga ago ate bw'oba towedde mu maanyi n'osigala nga weesize Katonda, Katonda addira amaziga ago agabadde ag'ennaku ate n'oddamu n'okaba ga bujulizi. Era kati gembigamba enziga Doreen gabadde akaaba nti kati akaaba gasanyu alaba nga bwaddayo emabega, obwongo bwe ne budda emabega. Kino ekituukiddwako level ndala yanjawulo. Sembeera eri ku nnomo kati amaziga mwagasangula? Twagasangula era singa tetwagasangula. In fact sijja kugamba nti twagasangula, Katonda yagatusanguza. Simanyi Katonda katambala kakwata oba agasangula misana oba agasangula kiro, sijja kugamba nti misana oba kiro, naye yagasangula n'agajjirawo ddala. Kati tugenda mu maaso.
because wakibuuza ekibuuzo ekyo bakya perceivinga bubi your situation is balowooza mukyali mu mbeera ya 2019 ne lockdown yajjawo ke yali ey'amaziga amangi nti buli wobalaba ku media ku social media online timu bibiri nti yakola bwati timu bibiri nti yakola bwati. That's why njagadde taking record straight okwalaga nti life ya moving on temukyali mmwe ku ebyo muli Katonda nakulaba nga obulamu bubeerawo as you wait that time to come again. Kituufu ekyo kyennyini kyoyogedde kituufu. Nga era bwe nkugambye nti bw'oba ogudde kuba n'omukulu asobola okugwa ekigwo ng'atambula naye bw'aba agudde ekigwo ng'abadde atambula ng'obadde otambula n'ogwa ekigwo awo osigala tosigalawo ovaawo n'onoonya engeri gy'okunkumulako ettaka n'okola ki n'otambula. So omuntu bwe kityo bwe kiri oba olina okwekunkumulako ettaka n'okola ki n'otambula n'okola ebijja kubanga bw'oddaawo n'obeeraawo ekyo tolina gy'ojja kugenda nga olaba ebigere Katonda bwe yatonda ebigere bino Katonda yabitonda nga bitambula era kiri weird okusanga omuntu ng'atambula adda emabega bw'ati biseera ebisinga bamuyita muki. So you have to move on, you have to do what you are supposed to do. Kati nga abakyala abasinga ekintu ekisooka mukyala munnange abo abaana bogamba nti abaana ba musajja nze bw'aba bansuulidde nange kambasuule musaayi gwo wabeera nabo emyezi 9 months nga mwana oyo akuli mu lubuto. Jjukira bwe yakusuzanga oluusi olemeddwa okulya oluusi kino oluusi kiri mwana wo bw'aba aganya omuweerera gwe kola omuweerere bw'aba aganya omulabirira gwe yimirira kijja kutuukirira kigenda kuba mu linnya lya Yesu. Neyanziza nnyo nange emikolo jjoja dibagibuuza emikolo tuli mu kuteekateeka era ssaawa yonna tugenda bandiriza tugenda bayita kati no ekyokwewunyisa tugenda kikola ng'ate bwe tusoma ne PhD. Ate tunakisusa kati ate enkofiira yagiwadde mutowe amuddako kati ate naye nja bayita ng'ate tuleese masters ate tugende bwetyo temumbuuza mujja kutulabira awo. Kati oli mu kunyumirwa bulamu tokyakaaba school fees. Tugambye muzeewe omusajja yali amubanja digrii y'obufuzi wakimanyako ebyo bya Dorini ne muzeeyi we era kati be basobola obyanukula kuba kati nze simanyi bo be basobola obyanukula naye nze buli success yonna ejja ngisanyukira ne neebaza Mukama.